nkole structures nzira yonsome sente temanyi yasoma structures zendimu era zenkola ze mukuba ze mulumu kulwana buli kyenkola mu butufu bwakyo mukirwana mulaga ensinga bwendi omubye nnyo mwina kintu kyemwagala okulaga Museveni bwe yalonda abantu abavuma yalonda abawemula abakyala banyigirizibwa lwaki mwe yabalonda nabuuza omukazi kyayagala omukazi n'agamba nze njagala ennyumba y'ewaka eyo Matili Munyo Home simanyi Matili Munyo Home omusajja agamba era kimusumbwa ekyapa kiri manya g'omuntu ogu bumaali po kya muntu ogu ne mukazi w'omukulu mu maka gomwe yamuziika mwennyini mama wa Wawiriba wesoko okubeera naye abaana bali abalinzi abakulu ba Innocent obuukidde emboozi togimanyi oyagala okukola kabampane oyagala okukola sakuba olwananze olaga nti oyamba abaana psychologically ng'olwananze bw'oba oyamba abaana babagambe beesiige B bagende ku polisi bagambe mu kitabo abakubye B muzeeyi umara alina omukono ogusobola okasuka B obeera obayambye olwokola gwalwanirira abakazi olwanirira mukazi wabadde open mu mawulire mwekube B mumwesiga naina mwesunesune mugende ku polisi mugambe nti oloyamba oli muntu njagala ense ku judging mukazi gwe wasomera bwerere saasoma nkusinga wano saasoma naye nkusinga wano njagala ense ku sasule ate ku judging wagambye abaana besiiga amazi besune bekubye ebigo boda bagende bagambe mbu Bumaali abakubye Bumaali ayina amaanyi agasobola okukasuka wamanya oluyiru wali lwaki era yalumukuba atya lumwesibyeko olumu oluyiru bbisa ebyapa by'omusajja oluyiru bbisa ebyapa by'omusajja 218 ebina bya buwumbi omusajja ayina abaana 17 abaana basatu baagala ebyobugagga bonna babitwale bokka ne maama waabwe gwe kyoyagala yensonga zonna nga zimaze okulema buli wamu zemene polisi lwaki nza zituusizza mu kooti ompita DPP njagala okubategeeza fayiro wegende wa DPP ayina right era abantu eno fayiro tali supposed kubeera sanctioned oba eri right okusanctioningibwa era mulaba nti musitya waawiri omusango ne gutagenda mu kooti lwaki nti State Anthony omuwabi wa gavumenti alaba nti gwano tekuli bujulizi obujulizi obuliko tebugatta na kansolinga fayiro siri State Anthony siri DPP nagende nakubira Muzayi Mayanja wettaka nagende wa Honorable Baram Barugahale ku nsonga zo zezimu ne wafande Damulira okubebuuzaako n'okutuyamba batuyambe tutya bambu kimu bebintu babeera babifolowinga nga babira bakuba bamanye eggwanga bwe litambula tolowooza nti gavumenti oba abantu abali mu bifo ebalimu tebalaba nsonga bwe zitambula bagamba kimu omukazi bamusaba akwate ebyapa biteeke awali awantu wonna nga waliwo access nga muntu asobola obbi accessinga yagaana byonna ebyapa byonna yabirina n'ebiri manya ga Paulo yabirina omukazi ayina ebyapa ebibye biri mu manya ge nga ye n'abaana be abaana abo bonna bakulu omusajja yabakolerera era omusajja bibagamba konna ku live ku ebiri mugende ku YouTube channel za Blaze Media sabula kwa bani bonna MC ya ebiri abaana yabawerera ne basoma n'abakolera business oyo omwana omulenzi omwe omukulu yamukubidde mu kooti ndi mulamuzi nze n'amaanyi agalagira mu kooti nti oyo bamusibe omulamuzi yavudde mu kyemba ng'omwana akuba ekitawo agudde wali akalambadde n'alagira nti oyo mumukwate omulamuzi yennyini chief nse ndi chief ndi State Anthony ndi DPP nina right sanctioning a file n'alagira bamukwate bamutwale eruzira kukuba kitaawe yamukubye ng'ensi yonna eraba nga n'omulamuzi araba bw'aba asobodde okuba kitaawe mu kooti mulowooza Bumaali ayita muki mwaboogera obwogezi bw'oba omwana oyo asobodde okuba abaana b'oyogerako basobola okujja mu kooti wali wabalabako kakwere ku polisi basobola okujja wabalabako singa bayina amazima singa balabika era babeera ku YouTube channel kwembokesesa ngwasalawo kwokesa bantu ne tugenda ku police ne tuwawaabira obubbi bwe byapa omukazi nadduka mu kooti ngwa asaba divorce ayagala ku divorce nga musajja yadduke n'ebintu
Omusajja namugamba nze sina nsonga ki ndivosinga mukazi wange sina mukyawako. Ate so kugoba mukazi wange mu nyumba. Naye kyenjagala akkirize kiri kimu amakaago aleme kugasiba ga family house, family home. Family home. Omusajja ayagala buli mwana waako oba abonyebonye to bakoze ki ajja awumulirawo. Family home omukazi gyalemerako gyayagala. Lwaki towuliriza side zonna nga tonnaba kwekubira? Nza tali DPP wali yagala nkole nte file. Yes singa tekwaliko bujulizi lwaki yatuuka. Omukazi n'agaana n'ayongerako ebijinji ku nzigi n'ayongera n'abasirikale waka. Abaana bene omukazi nakkiza n'agamba akandeeta ebyapa bino. Omusajja kasitampadde anyongedde ebulenga ebusega. Bwe bagenda okweta ebyapa bayita photocopy bazikwasanze. Nze kennyini nze kennyini amuhiya nze gwe bakwasa photocopies. Netumuga wagambe ogenze kweta byapa. Omusajja atundeko agabireko n'abaana abato bafune kibasomesa. Abaana b'omusajja abato tebakyasoma kubanga takola. Ate buli wiki abeera wali ku Novik Hospital. Omukazi nagamba ngenda betenkeera kati kambe tenkeera tumalirize mwami wange biki bulabula. Omukazi yagenda mu kooti omulamuzi yamugamba gulira omusajja adde mu makaage. Eyo gye yagenda okusaba divorce. Zonna ebbaluwa weeziri lwaki bazikulaga n'oziteekayo. Yagana okugulira omusajja okudda mu maka. Abaana bewaga omukazi bamugamba tokkiriza. Abaana balina abasajja kuliko n'abasajja abasirikale. Abaana be bategerera mama waabwe. Oyo omwana omuneze yakuba kitawe yamuzimbira ennyumba 8 era omusajja azitulaga era yamubuuza saakuzimbira ennyumba 8 saazikuwa n'amwa box board etambuza obuwunga. Yakabba abantu nga 3 abajjako obuwunga tabasasula. Balumba muzeyi yasasula. N'amugamba saakuwa box nti wajimpa taata. Saakuzimbira mayumba nti waganzimbira omumanja aki. Saakuwera n'osoma. Mukebere nga bali bafesinze kitaabwe nga ayogera nabo. Era yasoma mbaka tuliki nagamba nasoma ekyabani kati mbaka tuliki nagamba nsonyi abaana bano. Ekisinga okubatabula kyonna omusajja ayagala deni eje batakkiriza. Omusajja ali shuwa nti abaana babiri si babe. Era yagenda mu nnira nga baliko taata mulala. Omusajja yasaba deni lwaki abaana gwe gamba abaana abo ngo bajjako interview bagende bakkiriza deni lwaki bagigaana. N'oyo omwana wagabangale lwaki yagana deni. Bwobanga tolina amuka kunkunako nebe bemungamba mbo ayagala gundi we bakane gundi bakagundi bagende ku deni ngenda ku deni amanyi lwaki mbandi kushua nebo ngamba ku nze nakola deni ya simple komisana chances yaliwo oyo gotambula na yakubulira ko results kamera zaliwo misana tukuwa tuti olisa tutwala wali baba simeba itobatya nibagamba fumita Mata bajagama yako bakakonze yes I'm a woman. Ndiwo kwebakibwako. Nze ndi mukazi mulungi. Bye muntu ogeddeko byonna okutuswaza okutyobola mbala mu baffe. Okutuswaza mu baana baffe. It's okay. Katonda ali waggulu agaba ate yasasula. Tewali amusinga kusasula. Isimu negena kuzikiranga sino soma messages zonna jimpe. Njaka soko nsoma message ya sura moto. Njagala nkulaga nti abantu bakwetamu. Ono naye akuba esimu yanaga mu 10,000 naye afuuse kizibu. Omuntu akusaba tena nakubira ngako. Mwino obukodi obugamba muddawo mwefula mbuno ono yankubide simu nangamba mbubireke mbo muntu we yankubide nagamba yo muveko olimba mulekerawo okwewereza nga message naba nebiziringu binno ne mugamba mbugundi yasinze message jo wakubide mama fina nandeka ko oyagala kunegayira nze sigana kuva muno utalo paka ekisoka nduli maso nnyo nze byange bikolera mu mateeka. I'm ready to face the law. I'm ready to fight.
njagala muwere mufusigako naawe ngenda baku bakasomero kalamba gula buli kiyingu kyonna buli kikufaanana amagezi nze Bible egamba obeera ku mazima n'ogasigalako omuntu omu tewali kyenkulimbira wakwata omukazi bamuyita yani playing video ye bamuyita Shamima Shamima ali mu America no mulimba mumukole business wano mama Munira mama Muhayi mama Munira agamanya nako gerogera kutegera kyenjogerako mama Muhayi mama Munira no mugamba nti mukole business nasindika milioni 2 ezasooka njagala mbalaga babba abantu wano mu Uganda bwe yasindika sente nokola business nokireka mu nyoka eyo butiti omukazi bwe yakubanja business je mwakola mufuna mu sente nasindika no mulimba nasindika baganda be bwe yasindika baganda be kudduka no mama wo tebaddamu kujja nonja batema no sengo duka no itwale kate mu kinyolo ero gundi yandagira nnyoko wakola kapale okusula moto ne Robert nchiddamu okumanya bakowa sula moto yangambe njagala osome message ngale nabasula ku edit nini ojja message eno yagala mujetegereza bulungi mule twategeze namba simu mwategeze nakafana nyaka kali profile chenva sagala kulimba yagambe kavume mpaka kuulira bubi kakube paka nakwawa akantu ako nabetamwa bantu kakumutima nagulya kitawe boda nga njagala afune ekyokola emulema najjera nga nzungirako olukazi olwajja ne nuno ne motoka yange mbulule so mu Nigeria ne mulema n'okusaamu amafuta ne motoka yange nekwama nagituma Kamogo okuginona yamulema okuzza baginona ng'esse n'okusika kale nabeetamwa kino kigambo ki nabeetamwa nabako kale nabeetamwa nabakoowa njagala ojaba profile eno si eri ku namba ya sula nyige ntya kati praying eza gundi eza doctor lwaki nkakasa nze sikakasa sigenda kakasa sagala kakasa mama Fina yagambye atya wabadde omusalako ebigambo ng'ogamba mbuno mbwali wakuweereza message musome mama Fina yagambye mama Fina yakukoowa kwe bali kuno ne baloze eti bakwetamwa ne mmala mpulayinga video yo wabaddeeko yagambye eki tewadduse ku simu nze sigenda kuzikiza kuba ndi ku mazima dokita yagambye eki bakwene simu egenda kuzikira singa mplayinga video nga audio nga nnya notegera nti abantu bakoowa ofera n'abantu mama Munira wamulira sente obuwala bwasose genda wa Blaze Media ne bumugamba twagala kola interview eyo full figure n'ekyo kirenze ky'amaviri Blaze Media nabagamba nina message ziriwa yeriko live enkoze bubi nkole structures nzira yonsome sente temanyi yasoma structures zendi mwera zenkola ze mukuba ze mulumu kulwana buli kyenkola mu butufu bwakyo mukirwana mula
agensinga bwende omubye nnyo mwina kintu kyemwagala okulaga Museveni bwe yalonda abantu abavuma yalonda abawemula abakyala banyigirizibwa lwaki mmwe yabalonda President Museveni akoze n'abasoma bayitirivu lwaki munoza yabalekawo oyo omukazi alina office gyatagenze mu ng'anoonya omulimu n'ogwa abasiraamu tebagumuwa yafera wana abantu mbu ategeka ebivulu bya saliyazi nabba n'omukazi ekkata ngenda muleeta n'amujjanko saliya mbu azigabira abantu olw'okuba wabisiraani byamusala nze byange biri open nze oba nazaala mukojja wange oba nazaala mwani oba abaana bange babe it's mine ngomanye ow'omukisa okuzaalibwa mukojjawe nze sizaalibwanga ko Masaka sina na Karandira wadde naaka in fact Masaka sina nawe manyi muba aji mbuga ewa ajati kuba yanzaala ng'omwana essenyange manyi mukwano gwange gwende nanongo time friend Safina ewaabwe Kisoso manyi Masaka ku Baptist mbadde njanga njogera nnyo stories zange nga njagala muzitegeere mubase nnyonjo basannyonjo baddiye kinange neddira ki nze nzaalibwa omusajja gwe bayita Daniel Omugagga mwami Daniel Omugagga Export TV to the world.